Namere afunye obwa minisita wabula abawagizi ba Namere mwesonyiwe Kabanda. Kabanda tavangayo n'abagamba nti yali ayagala bwa minisita. Why do you think that Namere okufuuka minisita the pain goes directed to Kabanda? Mwerabidde nti wali Anita Among who is now an ordinary member of parliament. Ng'ate Namere wano yali ayiwawo omubiri nga bw'afiira ku Among. Kati yamwerabidde dda. So David Kabanda is good to go. Ate teyeetaaga kubeera mu position okubeera influential. Bwe mba mwagala kikakasa Namere wano yali akubagana omudomo ng'agamba Oboth bamwenda osinga ngaani ng'afiira ku Anita Among kati ani speaker wa parliament. So abantu abamu tebeetaaga bifo okubeera ne influence. So okujjako nga Kabanda omukisa gwagukozeseza bubi wabula awo waali bano Namere bonna bajja kuba bali under him. Ate ne Namere, luck can put you in a good place but character can kick you out. Bw'otaafuga ebigambo kati wali ogamba oyagala kulwanyisa corruption mu parliament, you are now a member of parliament at the same time a minister. Katulabe ky'onaakola. We are hoping for the better. Naye bw'onadda mu ntalo ez'okuvumagana ng'abalunzi b'embuzi mu ttale, obwa minister is not an eternal job. Where will you be bad droppings? And to me, actually, there are some ministers who didn't need just dropping. There are those who needed even to be arrested and put in jail. So muve ku Kabanda, Namere olutalo lwalina lwokka lwa full figure. She even has a bigger mountain waiting ahead there. Namere is going to be serving under Baramu. Kati Baramu ye bosi wa Namere. Olwo olutalo lumumala teyeetaaga na kunonooza bya Kabanda. Baramu mukwata mpole. Kyokka ye bosi wa Namere alinga eyamira memory card. So eyo peya nze sinabagitegeera, but we wish you luck. We wish you the best.